wange togwawo baby wange yaweddewo bambi yaweddewo love simu nino love simu chezo abanene bazingira banaye nze ndeka n'okundeka mukwano so Shuga love topic ngenda gikugenderako tatunga agikyusiza no nkugambye saagala muntu ayina muzadde sina gwe njogeddeko omusajja leero yenna ng'olina ssente omanya abantu balowooza Nonya omusajja alina ssente mbola okuba nga ndi mwavu no I don't want to go with you on a date then I drop you no omusajja aba yeekaza abasajja b'ennaku zino bamanyi akubuuza obayo eddawa nomugamba namuva ku date omusajja nomugamba ngenda munyonyo kale mujja kunsuulako wali ku papazi nedda bannaayi nedda sijja kusuulako n'abasajja b'emakindye nga bagezi abasajja b'emakindye bawulidde akubuuza ubayo eddawa enkutidde amujja kundeka then for you guys you continue by the way twaligenze ffenna because I still want to talk to you then mankyagala spendinga nange time mu uba yange oba mu motoka yange still what it wants omutima gwange negoba gwagala negoba tegwagala omukulu namulese wakkiriza abeere ne family gye bujja mu maaso family weena amanya nti si family yonna wali asifu individuals era si yonna kubanga ninayo abantu abogerezeganya nange naye waliwo akabinja koye kana bakatuuse ne kakkiriza nti no relationship y'omuntu bagiwa ekitiibwa kubanga ekyamazima by the way mutabani wa mwanjagala ate nange mwagala ge mazima nagaliwo mukiwulidde oba mwagala ate mwagala akola atya mwemala bya mbulago oli omwana tasobola kubeerawo wessiri naye mubalekedde mulabo bamusobola omumusigaza just mubawadde mulabo bamusobola omumusigaza oli omwana tasobola kubeerawo wessiri wallahi gwe maanyi ge si kyekyo wali obaddeko n'omuntu n'owulira nga kano ke bagamba nti bamukupimako kati yoyo mwetuuka nate bagiyako tatuye bali twagira nate bagijjeko zasoko zeko tatuye anxiety tatu abagwe tononyeza bulungi naye kati senga agamba kale family enjirese njagala bbe naawe onomubeererawo saagala gireke message akyakwagala nange mwagala naye saagala aleke family njagala family eve ku relationship ye oba ddiini yaki omanyi musiraamu ate nze ndi muki oli musiraamu nansi ndaba noono nansi sie nansi abeera musiraamu mukwano ogiro ddaawo omusajja yakusabye kyokka n'akukyawa asi musajja yansiramude buza Zubeida oba buza ffe oba buza bali bagenzeko ewaffe I'm just not a practicing Muslim. I'm like you. Yeah, I'm just not a practicing Muslim. You are Muslim, but you are not a practicing Muslim. Sagala kajanja. Kombo simanyange ejjana mama mondeke. No. Omuntu agenda olaba omuntu ajana agamba bane Shuga kubina bya. Have you realized by the way ndwawo ndoza leero ate wakuba nkuti aida ndisudali. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Ngomanya oliku Shalom 256. Alana subscribing kindly. Subscribe with yanga tukona bikolera. Alego subscribing notification bell oba kada kaseko so that you get notified each and every time that we upload. See me for the first time. Nze Shalom Hadadi Kawesi. Obalembera kusetisiwa konze kamba ko na faba Shalom Health Services. Abakola dagala ngava dagala mumanyi go butonde ejjanjaba ensonga zonna. Abagala okwerusa empeke weziri tablets ne injections as guta injections zirina kudwali awe kisaso je tukusaka echupanga ya abweru no yeruka kuva munda n'abagala kati lwakisimwe bwa banene abeyerusa ebibi abujasi balalu kati kati echupa yammwe omuntu yerusa sigaza amagezi osigala wina ate kubanga waliwo ata abeyerusa ate ne basiriwala ngani
Joiranda. Onna. Eddakiika esooka mwotebedde. Kyova njagala kumanya we liba dyerusa. Kati ate watandikira. Joiranda mweru, bamuzaala mweru. Mama nnyabo nfudde anyonyola gwasulawo Nonya ku baganda be. Oh, tewamulaba nga yakatandika. Kive baganda bemanyi genda obuzankopi. Yabeera ne oyo yakula ne Joiranda ne bamuzaala nga mweru. Joiranda tali mweru. Yalinga wolaba jebbi bwaki. Nze nkubulira amazima gaddala. Nammwe mulimba. Mama nnyabo Nonya ku manager Francis omubuuze. Joiranda aliko omuddugavu. Mama. Ate kati Joiranda namulaba yenna buli wamu weeru. Bonoze kati ayina akawala kayimbi ke kali waliwo ne we yayedukira ennyo obulungi ng'aliwo kakwano kange kayimbi ke kali kamuwa ekizigo akakimutabulira ne kamukutako ne mu mugongo ne bamubbisa essimu omuwala n'anyiga n'avaayo n'asooka aguba bupya n'aguba anti ekizigo ekivaawo osooka n'oguba tulina n'ebbaafu awe waffe Kagugube road ekireka n'ebbaafu munnaye buli lwagenda mukyala akomawo muddugavu. Ebizigo abyerabira. Sisitegera ne buli lwagenda mukyala akomawo nga muddugavu. Then wabeerako mu tawuni ennaku 2-3 nga bupya okitegera kati ekyatuka kwoli oli yalinga tabula ekizigo waliwo ekizigo kiwanvu ekiti oba kiba cupa kya orange kati wakitabula nga amugabanyizaako babitabulira mu kaveera n'obizzaamu n'otekamu ebya green ebya yero n'osooka n'onyenya akaveera n'onyenya kati oli omwana kye yali akola kati olunaku olumu ne bijja bimwerula muno bwe muti muno mukanga mwe wa white jjukira oba engalo ze zisinga okukwatamu era kati ndowooza yamala n'afuna ebirala era bw'omusanga alina ekipaapi wane wati wano. That's why she puts on wigs. Kyekyamuja ku short hair. Bwe yali muddugavu ekyo ekipaapi kyali tekirabika. Kati wano ng'amaze okukwata mu kizigo kirabika. Munonyeeko si mukwano gwo tewagenda mu vidiyo ey'olulimba olutaakola. Ng'ayimbye ne ku bantu abaakabi obw'ekisiraani abyawa kisiraani ne ttooki emwokya. N'okwata Shalom n'omuteeka mu vidiyo n'oyimba ku Kasuku n'oyimba ku Zubeida oluyimba ne lukudibirira. Nyimbira mulayiri mu luyimba lwammwe. Kasuku oyo smart boy. Kati ng'okomyawo. Kati ng'okomyawo. Kati ng'okomyawo. Shuga tojja kunjokesa. Shuga ali mu kunseetinga bagamba kayimba sikamanyi. When ali ne Kasuku bamuŋŋamba yimba yakayimba ka Rema. Sayimba almost pa ku chorus. Ne nyimba pa ku chorus. Kati ako kamanyi owulya gy'otuuse ne wano okoma ku smart boy. Smart boy n'akola atya. You will know. Kati ekyokoze kyaki lwaki onsetting? Sikusettinga. People need to know. Joe yanyakyalange ku TikTok na kasanda kukyaza. Follow n'aginjijjako. Mukwano wagikugjako n'ovaako ki? Yanjako follow Joiranda. N'akuggyako follow kati olina 0 following. Yakuggyako follow kati osula teweebase omutima gukwewanika. Yakuggyako following tokyegattana mukyalawo. Yakuggyako following Jaden takyali mutabani wo. Yakuggyako following YouTube n'egwa. Yakujjako following sente ne zesala business zone zifa Shalom Health Services zinegwa abantu bewa nawe importance ye follow ye muyambye eki because you don't tell me you have 500,000 followers but your engagement ekoma mukanana there is a problem. Jebbi asobe kunyina gambo ali abagula ba followers jebbi anti ekyo kituufu nnyo era abantu basinga okubba account by the way wegendereze account yo ina high chances ez'okubbibwa singa obeera bagula ba followers kubanga TikTok oyonga yo etuka neyagala okumanya ono omuntu waddala oba AI. Okitegeera kati abaina it is hard to find someone ngazimba account organically from zero negenda kizibu nnyo kubanga help me understand how wama someone has kati kanchikulagire ku TikTok yangu manzi waliwo TikTok gye batwala nenzimba bupya era eno yine eri 2 egenda kuona bisatu ojaba kana akantu kapostinze nga tuli wano okay 2 hours ago 14k gumunya 2 hours ago abantu bimeka 200 naye goina abantu 5 oyina video ya nnaku 5 emabega ngeri mukakaaga tabero organic kitegeeza otuuka n'olabanga banaye abantu banaye beeyongedde obutampagira kangule y'abawagizi kangule y'abawagizi bagulya ddala abawagizi bulungi nnyo kajuka Joiranda tebamanyi nti ye Joiranda zatambulanga ne Joiranda waliwo olunaku lwetwali tugenda ku Rostand Rhymes waliwo Rostand Rhymes yali ku oba MTN Arena
we bagiyita enekyengulu eyo munange nga akalenza katunda pike kajja kamugamba bana yava pisi ngulako pike bambi okitegeera Joranda afana ava pisi si kumufaanana kati jjukira waliwo abayimbi kati leka nkulageyo omuyimbi wano leero nange kankuleko nga ntambi yakola nga bwaleeta examples kati kanaakano okalaba osobola okayita Joey okalaba kano lwakwako kalungi kyamazima ekiruge kanaakana kalabe kikyotegeeza gwe kalabe era kanaakana ne bakawaamu buwi kakyako kaawa kekanaaka mutabuliranga ekizigo kayimbi nate kafaana Joyranda kayimbi kati era ndoza yensonga lwaki baamubbisa mukazi wattu essimu tebaagala tambula nnyo na bintu bibeefaananyiriza. Imagine omuntu wasooka pinki mu industry naye ssaawa zino bakuyita pinki kikuwa kyakuyiga kinti tokoze kimala abantu bafaanira ddala Joyranda wa naye ye just alina bbala ono muganda wa Kididdi kijja muyimbi mwe muganda mulungi bwati oyo muganda wa Kididdi bagatta baabula taata oyo muganda wa Kididdi biologically oyo muganda wa Kididdi ona mulungi bwati mumwa gwange nago gunneganye njogedde ku muntu nga sagala bamutegeere kawala kalungi kanza ba muganda wa Kididdi kampitire kajje kagambe mami akuyita ako kawala kange mukama lwakawaamu ne mukawulira netegula awo bajjowi paka mu kyalo nze manchi mbadde mbasindise ku Gazalani ajja kuba kudda mu kyalo wendeje babazalanye je bikyawo ajja kuba ayina kudda mu kyalo okitegedde so there are people omanyi kibi tambulira mu shadow z'abantu ate kibi nnyo gwe okwepima ku bantu no kwepima kirungi comparing yourself no like there is comparison for success there is comparison for envy noga eyefunugu no gamba lwaki Shuga yakola Shuga sina wakabi Shuga na muddugavu my friend ndi muddugavu naye nina omukisa ndi muddugavu naye ndi mulungi ndi muddugavu naye ndi mukozi ndi muddugavu naye ndi ku billboard buli billboard efuluma mu Kampala kwendi Joy kwali ku posters zewa zebateka mutoyi tebasobola timba posta ya Joy ne bagiteka wabweru wakomadde mulala ku posta poziko posta yatambudde kati eyeyo gye yantaddeko ate nafu okunde tanga ndabiko obubi naye era neeyitawo okitegeedde they say black is gold black shines brightest black is bold kigwe tojja kitegeera for you you're competing with people who are smart. You're competing with us who went to school. You're competing with us who have pakawa. She's a dropout. When we are talking school, tulina okwogera ne tugamba graduate wachi. Aina ne USCE results. Yamara senior 6. Aina USCE results. Bwaba zina zimiridde zitya wabanga teyakola layer combination. Luganda art ndozaawo ne ent oba liya ne iziramu ana esina manyi but anyways bwobanga munnaye wakutte kubo n'otuula kapaso kalabeko kandage ne police ajja tukateekeyo kamukwankolere ku let me help you promote your nuisance song kati agenze n'atuula ne Lucifer penge n'amugamba mboyo mwana munnaye bwenta oluyimba ngaata bro sister bla mbwenta gwamanyi nyimba ze nali badde nazo you've released 33 songs in a space of like 4 days wekirene nnyo 1 month zonna ziganya okukola until you put me on your poster ndozolaba ye post ennene gyayinawo wepotuo ojirabe ku page ye chovola I'm serving her with due respect bana bajagala kyo olwana omwana omuto ani omwana omuto anti obuzibwe mulina bote bwagenda n'ogamba nompima obuzibwe mulina akantu wekabanga katono nga kakonzibye nga kanywedde ebizigo mumukitwala nti kato don't subject us to our kubeera nga tuli basava ekyo kyano solo kisanga nga kyana kitonnyo ekyo ng'alinga mu 18
oba even 17 oyo golaba ne olwokuba bambi kikazi kyattu babizanyisa babigamba abujubuju. How old are you? Chito olaba ne kati kati Joey wabeera n'oyo ajagaba naye kyokka mukazi mukulu stupidity of the highest order kubeera n'amagezi mangi naye ng'amagezi g'olina masiru agakubuulirira nti nno ono omuntu asinga obunene ye aba nsinga obukulu. Joey yaveeyo abagambe emyaka gye emituufu kubanga ffe tulina ku ndagamuntu. Joey talinga myaka 22 mbaluka ettako sawa ate ate naye myaka 3 twali gwe kati aina 22 nga ate aina struggling career ya 10 years kati atandika okuyimba nga ali 12. She was gifted where if you were gifted with that gift get the gift burn the gift evu eri wolifuna liwe embwa ogituge ojoche evu oliwe mu Indian Ocean. That's not a gift. Shuga chichi eyo gift chi kale kankubulire ekitawanya Joey is being envied by people's blessings. Like she's envious. Ochagera inti kadire kankugambeko statement emujje nategerako nti Joey waliwo kino kintu bagamba mulaganda ntasimba ibulajiwa olaba bino byenjogera biliko obukakafu munansonyi obayingiza mu bino ebintu naye mwaliwo ng'abyogera nali ntudde ne Joey olaba ku Oryx try tugenzaawo ku gundi kweyo nanka Roast and Rhymes kati Oryx oyingire batwalwa akabala akali wano buzibu simanyi kulagirira bulungi akabala akali wano kane tugamba tunyeyo 1 2 3 naliwo nze ne final ne manager wa final ne mukyala wa manager wa final okiwulira kati nga nze nzize kubeererawo Joey. She was your friend. Okitegeera nga nze kubeera nze omanyi ku mikwano nze nga nze kubeererawo Joey. So we are seated ne tugamba kwanza yabagamba muri bayimbi tekinyuma nnyate tugenda tuyimirira eri bakyali mu sound check ate muri eri okitegeera tujja tutulako eno we shall go later. Nze omanyi ekintu kye bayita nze manyi we bakwata omuntu naddala ng'olina kyozimba nze nsobola okuzimbira omuntu mu myezi 2 n'afuka omutawaana. Ozimba awo nzikiza nago wazimba ozimba oli mukyala muzimbi. No, even like business wise me and my marketing skills strategies are like this. Ochagera me inze nasoka nenchizula nti it was a gift to be a marketeer. Later nenda banga bwe nfuna emirimu I have to compete with people who have the papers. Era nengena nenkola yo certificate mu business admin. That's good. Okitegeera. Era kati we mbanzize kugamba nti ngenda kutundira kintu. Nkuterawo ekipapula. Nti kijja. Nze nsobola kutunza empale ngobadde ononye skirt. Era tuguza oluyimba lw'omuyimbi wano omu. Kati so ne tutuula wali. Ne tubanga tunya. Nagamba wabula bannaye nze sifuddeeyo naye wabula abantu babi because ebitajjukira azze kuyimbi jukira kati azze kuyimba nga buy one get one free kuba itamanya agenda yimbira kwani gega mazima matuufu. So Joey is African girl. Nemwe obagamba star soap blue star white star aliwa chapa nyota starchi ezo zona sabuni mukwano starchi. So oba zino star zo mupini nazo weziwalo ne kabatekano mu nnyindo. So anyway tuba tutudde yali azze kuyimbira ku buy one get one free ngatamanya agenda yimbira kwani jukira ino buyimba n'abayimbi bameka babiri abalina performing call nga kibala either nja yimba ne yanga mulo oba nyimbe ne final kubanga final ina collaboration sa baso otekayo program ne bamuwe nyimba 3 nayimba cheche nayimba n'olulala nazako luyimba yayimba nani ne Joey naitirawo era teyasobola kuyimba na final yayimba nani na bamuyitani yayimba na yanga mulo okitegeera kubanga yali azenga ali ku 50-50 Franka gajitwala akomewo yali azenga ali ku 50-50 oba nyimbira ku final era yayangu oyita final abeerewo just in case it's final tugenda tukeringa final bamwadde nyimba meka 2 ate nga tojja gamba final yimbe cheche yekka. It is this time to shine. I know. Hey, omuntu omuleka na shininga mu shine. Let people shine their shines. So tuba tuddawo ngagamba inze nabererawo nandolavu ne mukubisa hiti naye saawa zino sebandaganze mubi oro. Nga Nandolavu is close with Kini Bera. Yeta yagala Nandolavu abereko n'omuntu yenna.
Era we yatandika obeera ne Pinky ne bachawagana ne Pinky. They are two close friends. Nando Love, Jolanda ne Nando Love bamukwano nnyo. Bali simanyi kati kubanga nze bbanga okuva nga nkyali ne Joey nali nkimanyi nti Joey fake friend woli. Joey is fake friend. Mukwano. Kati teri muntu asinga Joey bwa fake. Actually twina muita Joey fake. Mukifocha oba fake randa. Kubibiri either Joey fake oba fake randa. Kuveko chimo. Let me tell you, this was her strategy to market her song. Let me give her successful target audience. Ochagera. Give me reasons as well. Omanya abantu bagamba banaye Shuga oyogera choka yeta kuddamu. Shalom mpe songa lwaki omuntu onteka ku luyimba lu. Nonteka ku poster without my consent. Without my consent. That is actually a suable case. It's a suable case. And you should have very good lawyers anytime from now. Njagala nkukube left, right and center. Nkuyingira simu wano we nkuyingira simu tu. Wonnokute. Che kyabaawo ne Nando Love ogambidde agamba Nando Love mu. Awo nga tebakwatagana na Nando. Kati olwa nkubira ne simu nga ndi ku radio. Omanyi nze nakaka abantu Joey ne ku radio yaffe. Mulo. Era nze nina PD wange. She was our program director. Can I please get cold water? Thank you. Strictly. Kale sigena isa brand nayo kitegedde. Ojjeko na bateke mu glass. Ochagera. Kati nze nga ne weba birthday. Je weba birthday nga yancha. Mbera ne post ennaku 3 before that day. Ya birthday Joey. Ngamba bubi no ati waka. Kolina Joey era birthday wishes jukira naina slots 3 nkola kumacha nkola emisana ne nkola ne kaongezi wonnamba nayimbe da birthday akayimba newe kabateka ne kaba just kavude mu studio nga nkimanye katudde dakika 3 emabega nze nga kayitawo ne nkongerezako n'ebigambo kati olunaku lumu there was a song yali agenda kutalo nolimba baluyita Yesu era challenge nza ina challenge eri na numbers nyingi kubanze yali mwisiza unaloteka muno obudde nefuna ne camera person ne mu bookinga nenji mukolera nenji teka ku page yange nanga abana I think namkoya na party 2 ololimba yalukolera wanne simu nga yakalota bwati nankubire simu nangamba kati njagala obokola lunolimba yali akafirwa muganda we obambi yali akafirwa muganda we nagamba njagala abantu balowooza lunolimba lwa Katonda kubanga yafulumya poster nga yambadde byaba sister. Ochagede yafulumya poster nga yambadde byaba sister. Nagamba abantu bagenda lowooza nti akayimba ka Yesu engeri gye nafiridwa kale bulira ne muganda omukolera mu strategy omugenzi. Nze tujja genda buli wa mushalo kale waneno nyinzo kireka nenze ku live era ntula. Nze kasa yaganye okubeerako ne wankoma ng'ate amanyi bimeka bye namukolera. Shalom omanyi tolumanga mukono gukulisiza. Omukono gukulisiza tebaguluma kubanga boguluma gusobola okukuba oluyi. Kuba bwe kyali byali bigambo bye. Nagamba engeri muganda nge gyafudde bajja lowooza akayimba kaddiini bajja bbuukira eyo nti ka mukwano. Kuba kayimba kali ka mukwano naye nga awana omusajja nga omusajja alinga Yesu. Okitegeera. So ne tuta artwork ne ngenda nensudiya poster. To my surprise by the way Joey nga yakamala okwogera ku Nando may Martin soul rest in peace Martin yagenda afa Joey Nando yeyeka eyagenda okuziikira Joey era nze natula bwe nti nze nasanga ne Nando mbala ne mugamba naye olaba there are things that are better left unsaid era bw'abajjukira saamugamba omanyi nga mnabeera mbalera kyo manyi ndoza balooza ndi mutamivu nali naye ne bakini bera ne ba Harris the management ne mbagamba some things are left better unsaid kubanga nali neewuunya ne ngamba enne mulabanga Nando amunywezeza bwati sebo nga naye azze ne ngamba omuntu osobola omusirisa nga bwatula wali nga bwagamba gwe muntu mubi asinga mbuno obulamu bwensi nensika nze siri muntu agamba Shalom mpayo nakwe najja nenkugamba kubanga fe wano mu kantu twegeya okufa obufi okishegedde twegeya lwatu okufa obufi okishegeera nyambako munkwatira mugambe ndi mu interview mpya abafe mpya kaziyo okishegeera but we are going to go
Okitegeera kati obuzibu bwa Nandolaavu bwavaana Joyiranda obuzibu tabunnyonnyola yagamba oli tasiima ate nga yamuyigiriza okuna Nando teyasiima Joey ku bintu bye yamukolera simanyanga yamusuza ye yamuyigiriza okunaaba mbu yajjewe nga wunya okufaako obufi n'amuyigiriza nti bakosa deodorant okitegeera kwanza safuna side by the way let me tell you Nando will never talk about Joey okitegeera ne bwogezaako nnyo tasa kugamba nze nga yankola bwati era we nanyiga nnyo olunaku Nando lwe yambuza naye ofaki ne munnyonnyola ne mga gwe nawe oli awo baakugera yangamba bugambye nabyo yabinjogerako nangamba Shuga yiga okubeera n'abantu beebigambo Nando bye yaŋŋamba naye obuzibu I think I'm not mature to that state. Tonatuukawo. Myaka ginaba gituuse ndowooza nja tutuukawo. For now, bamba tubambe. Lyanda kulyanda. Yes. Okitegeera. Okitegeera kye ŋŋamba kati nankubira essimu nentekayo oluyimba posta olwono nga oluyimba telinafuluma njogera ku posta bannange bannaye akasana kanfulukidde akasana bantu bange tulijeko kansano bya kazindalo kange takagweri mu gundi mu mbugo nagambye siganga babadde ngompakanye oli kiwala kirungi nnyo obulako Yesu wekka mama nnyo olaba ayagala bayeru naye gwa talina mweru ate banja Samira Mulekwa be bamanya akantu ka YouTube kalina otambu. So anyways, ntambuza posta mbadde nkyagamba ntambuza posta nvaayo nkole eggulire bannange Joey yafiiriddwa muganda we nga kitalo nnyo abayimbi mwaganya okubeererawo Joey jjukira kati Joey gwe buli muntu gwolaba akola eggulire lya Joey manya Joey yamukubira n'amugamba ekyokwogera. That is one thing for sure. Chumbadde sikimanyi anti kati nze ndi mu kigamba buli akola eggulire lya Joey n'agamba bannaye naye mmwe Joey ate nga yakubya akayimba kano manya yamugambye kubanga nze nina audio Charlotte wagambira nti namukubira nina audio ngaweereza Charlotte namugamba bw'oba okola video mugambe nti oli tagenda kuddamu mugambe nti oli star talina budde bwo era nazitaako awo ne chatsi okitegeera nazitera nawasenga asidi mugambe nze ndi wakabi mugambe nze sirina budde bwe but in actual sense you have my budde because lwaki oweereza abantu bakwogerere okitegeera kati nenzijane bannaye kitalo nnyo naye nga omuyimbi asazeewo mwene embeera bweti era atadde akayimba bakayita Yesu toyogera birala byeyongerezaako akayimba bakayita ani Yesu okomaawo ne batuuzaako posta ku gundi ku story abantu ne bagamba bambi RIP because ebitaba awaba n'amawulire amalala ne gatandika okukomerera abayimbi abalala lwaki temwazikidde ku Joey I initiated that story ey'obutazikira Joey okitegeera nengamba neera Nando yabaddewo yekka but initially before that day yali yankubira already nangamba bw'onooba okola story kola story ng'onjogerako malo gambe ye lwaki Nandolaavu takyalina Joyiranda naye kanyagamba byogere naye ogambe nze okusinziira engeri gye ndabamu Nandolaavu oteeka kubanga gwe wampisa mbi kubanga nga Joyiranda muntu mulungi kati nga nze ate jjukira mikwano gy'abakazi kati ate nze nga jjukira nalya ku ssente za Gostempa ya 1 2 Nando is just a person I love like naturally sina kya ssente za Gosti naye kale kyonkyongerako because bo bansasula naye on top of that ono muntu wange era nakola story just nembuuza lwaki tebakyakwatagana nenkireka nengamba abawuliriza muyite ku mukutu gwa TikTok gwa Radio France Nsuzi mutubuulire mulowooza obuzibu buliwa ye bo baalisaanye okubeera nga ba mikwano oba that's how I drove the story because one I'm a journalist I know sikirizibwa kola story nga mu objective oba nga ndi one sided okitegeera kye ŋŋamba so naŋŋamba obagambe ate kubanga nze mukulaba okwange Joey already yali star nga Nando tannabeera star kitegeeza ono gwe baayamba yateekwa okubanga ye mubi yaliko obuzibu kati lwakuba nange naye manyi ndigumite naye ku story yantuulamu Kole waffe omupya amazzi akutuga tunagamba Vamos
Ani yagambye nti nno wadde ku live nendanga olikuwa ne Vamos ku TikTok live. I have a relationship with Vamos that people can't like to start interpreting. Anyways, so kale ebintu byangambanga kuki ku Joey. Lwaki emikwano gy'abala gy'abibi mutukanye ku extent yeyo. Ati kati kankubuulire. Abawala njagala bagamba ekintu kino. Buli muwala mu bulamu bwo ayina ensonga befumbiro nga basusse. Ayina ensonga. Okitegeera. They either come because you're better than them, or they either come because you're better than them, or they come because they need you. Better than them, babeera baku envinga ngagamba. Nze nalinako mukwano gwange nga mwagala nnyo. Ate nze bwentyo wendi even up to today. Nze sobola genda n'engula olugoye. Nensanga olugoye olunyumira feyine sitalugula. Nasema price twachova asolove Dubai n'aleeta ekintu. Naga kino kya Shuga. Shuga likes this, Shuga likes that. Okitege baatuka ekiseera mikwano gyange by the way. Ne banteekako akagambo mbu what Shuga wants, Shuga gets. Sikulimba nze saa zino ngambe waneno nti njagala ddira olabe. Ajja situkadduka emisinde agenda ngulira eddira. Wano mu nfo. Okitegeera. Kati usually emikwano emiwala tejijja ku contributing ku success yo. It is rare. Baba na kyakwagala. It is rare either ja kati omukwano omwala asobola okujja olw'okuba ng'olina omusajja. So oba n'omusajja there are high chances nti around ojja tukuteeke wano. Bannaye gye bimwogera producer. Omwana tumula akasana kamutta. Nzadde bula akasana katta Shuga. Wana kutuzzi. Abaana bakulwana bano. Shalom ogenda kunfaako. Bagamba. Batandika okuyita mama Jade ni wano. Babyogera dda. Ate tusagala toyanike maziga nke gazze wano. Bana iPhone 16 mujijje mukasana ekyali mpya. Yo musajja gyakwadde ompya. Kati mbadde nkyagamba emikwano gy'abawala. Shalom omwana ow'obuwala asobola okukwagala olw'okuba ng'olina omusajja. Katola Shiba. Omwala asobola okujja n'abeera mukwano gwa Shiba olw'okubanga mufumbo ewa Shalom. Omanya abawala bangi they sleep around but they are tired of sleeping around. Naye tebalina omwana atukanako okwebaka n'abalenzi n'agasigalinga. Wateri muwala tayagala kubeera awo nga Shalom amuclaiminga. Are you serious? Yes please. Taliyo. Abala bakyagala. Yes. Ne waba ono bano abagamba nti nno ngenda kuwaako onzijemu. Ne waba oyo. Singa okera ku makya n'omujjamu. Nenkera n'omukubira n'omugamba but I feel there is something special about you. Bikyuka tuddamu yadde omuwa ebibiri n'ebya. Nkimanyi ekyo. Gujjanga gwa nsimbi. N'atandika okubeera ng'ate ye yeeteekamu kati ng'akuleeta wabajja gy'oli. Are you there? I was in Sassy. And I can come with food. I know. Okitegedde. Oye anti senga Shuga. Kati kyekyo kye nkugamba now girls asobola okujja mu bulamu bwo olw'okuba ng'olina omusajja nga bw'oba kati tugeze Shiba wabanga ayina Shalom. There are high chances that in Shalom's circle there must be someone asobola point. Bali afuneyo muko. Or if not Shalom himself. Abafe. Yes. Nze ndi mukugamba that's the truth. Abawala babeera naffe. Kizibu nnyo sanga omuwala ng'akuwa advise okuva mu relationship gy'olimu. Nga badde agikwa. There are few that are genuine nga solo kulaba nti relationship ekutuga. You're losing it. Nagamba no. Nze Shuga oba kama mbaya ni mbaya. Nze I don't like to see with that man because you're losing your mental health. That step. Kizibu nnyo kubeera n'oyo omuntu bw'atyo. Amanga lwaki ffenna tudibe. Lwaki ekka yafumba. Kati ekirala ffenna jjukira abawala basinga tusomako. Lwaki Shuga ku nvuma gye bamuvumamu? Lwaki yafuna ddiiru ya Star Times? Ku bigambo Shuga byafulumya. Abeera atya ng'asobola okunyumyamu n'omukulu Papa Misa Kisemakula. Lwaki sinza atudde waawo? Now they envy your circles. Nze ntambudde n'abantu. Newe kabaako ka Joey. Ntambudde nako mu bantu nga tebakamanyi. N'okanjula okasembereze gundi ne gundi. Nga atamanyi Joe. Mukwano leka
kale leka bakuba n'abantu ba social media tukiriremu ko ina mu kubudde tukiriremu ko katale konna tukwate kifaananyi kya Joy tukikole bwe tuti tukwate ne kyemuyimbe mara tukikole bwe tuti tugende mu katale konna oba ku stage ya boda sio target audience ya Joy target ye yeriwa Serena go she doesn't have a target she doesn't have a target because she's not there. She's confused. Toba tunulira lowoza kunze African girl. Oli kujjukira kayimba ke balina okucelebratingira emyaka 10. Oba kishagera kyenkugamba. Joey by now yali badde tumuteeka mu kaliba ez'abantu ebbanga lyamazeewo. Lwaki ba Pretty Banks bakuyitako? Ebbanga lyomazeewo. Ebbanga lyomazeewo ava najja nakwa. Swe ate enagena n'atuula eri mu banene. Ava ayimba kwenye gundi. Ne Joey Randa. Anti yayimba kati awe empala nate erabika weeva. Kati yayimba ne Joey Randa. Okiwulira? Now let me tell you, Joey was never Ava's friend. Hey. Joey envied Ava. Mpuliriza. Kati anti nze siteekawo obuchayi kubanga kati kyogamba. Ntekawo obuchayi so that what? They were friends. They were never friends. Just bali mu kibiina kyekimu. Ateka Ava kali soft ko kalowooza nti oli mukwano gwako. Kubanga kyenkugambe kireri nti Joy bamwetera ku buy one get one free. Ba bookinganga Ava ne bamwe nyimba 5. Newa Bruno K kubulira. Performance ya Ava eyenyimba 5 bagitolako enyimba 2. Actually baterako luyimba lumu ne baluwa ani? Joey. Era nengenda backstage. Nenchima Joey ng'atuuse kwa yangamba nkoze eki? Ntuuse nangamba mwana bana abantu banwana okimanyi bampadde olimba lumu naye nze ngenda yimba olimba bafana baluddamu ndusabe baali bamusasudde ewa ezaaki nga babookinze Ava kalati bamulwana ati amusasudde common sense which is not common. That girl is dense. That girl is stupid. That girl is just a fool. Kati ya magezi ga masiru gamuwa nti rachi alowooza ali entitled to like bwe babera bawadde Ava ennyimba 6 amweko 3 naye asigazeko 3 oba muwenya asigazeko 2. Sister bla ngono botusobedde okyagera kati kyegamente bamweta buy one get one free kati ebbanga lyamala ne Ava ebbanga lyamala ne Ava nga yeebuuza lwaki Jeff ali tunnyo ku Ava okusinga kunze ye Jeff eri bamuclaiminga era we yagenda London nagamba kati ndoza Ava awulira bubi kubanga nange ngenze London in my head I'm like gega amazima yakyogerako ate kati nze nkubuulira era nate naita ba Crida Icon nakola bagitani convoy ngava London ege mutwale Entebbe ku airport Nonya nezipanga line yawo Nonya nezipanga line Nonya ebera biketya musobola gipanga nojja mami beda nakujirako emabega buli aina Nonya eriko ka convoy yawo nemwepanga nemulaba wekifaanana ne bakola convoy ya Nonya kubanga nze Job yayimirira n'agamba abantu munali simwagala nga nsobola yimirira ne mufuwe emitwalo 2 ku stage plus yali mawa kale tugambe omanyi yagambye Lucifer munagenda nga njagala mukolera challenge wali ogenda kunsasula mmekeza challenge Shalom me and you know nti nze nkolera omuyimbi nga nsiimye ng'omuntu mwagadde kati ng'essaawa zino akayimba kenkoze naye ka Irene kayimba nakasiimye for some reason kansanyusa so I'm doing it like simumanyi ne like I know that lady attention man nti ali mu rape and management kubanga nze PR or rape and management but we've not met one on one bane famous agamba ani famous jali omimbi famous ya ina kayimba bakaita I'm ready kwa kayimba kai ready I'm ready ngambe sawa chunoja nina binje bimanja kalungi he's there era sawa yonna lwakuba nti kati ye aina businesses endala era recent yabadde yakava India namulabye ngali sagala kwogera mirimu gye paka lwalikera nayogera emirimu gye nenze ng'omungi kola ki famous big up on yourself famous mulungi is a good one and he's one of the paying artists I know abayimbi abatakozeza abantu ku bwereere bineno bya omanyi mwana Shuga oli kyaliwa nga ate gwalina amasanyalaze anti yabeera Joey mizi nga yayogera kati awo manyi mwana gwalina esanyalaze funa wonteekera waawo namugamba ize obuntu butono ngenda kuteekayo
Kati esanyalaze engeri gye lyagenda kati ate akwata lya by force. Kati lya by force. Oba tetweyagala oba tweyagala ngenda kukutimba kayimba kawe katambule gwamanyi. For me I still love you. Nze mbadde sirabanga ku muntu mweru yesiba ku muddugavu. Kati yagambye oli mbu simanyanga mbu ate oluyimba nga nta. Inze when I first sang ku 1st of January this year. Toyongera ebibuuzo. Ku 1st of January this year. So kubuliriza driving a story yange when I first sang. Okay, when I first got interested in singing, nayogera. Kana kaimba naka voicing, adoza naka voicing. Naka voicing ku. Chogambo tanso okuyimba guno omwaka. Oba toyimba nko Shuga. Commercially. This year. Ebirala bye nayimba nalimba kinze okubayimbi sagala bogera. Nalimba kinze by the on a serious note. Ate ba amanyi. I've backed artists with benefit ya producer chali wagambye mpisizamu ku malobozi on a benefit of an artist mukwano gwagambye mpisizamu ku malobozi shegera naye nti release nti kayimba ka Shuga poziko ne bino binayimbira byange byenzija waneno baby wange togwawo baby wange yaweddewo bambi yaweddewo Love simunino love simuchezo abanane bazingiramu banaye nze ndeka nokondeka mkwano so Shuga love topic ngenda gikugenderako tatu nga agikyusiza eno tattoo this is Marvin tattoos yeah tattoo zange zonna za Marvin tattoos banange so aje kubantya zonna zino mpya eno neno ono mama wange ono muwala wange ate gononze nina gwe Nonya wali omukubyewa ani Amos Nonya ono tajira jembe dwakola Shuga nga tattoo ya Amos yaliwa wana tattoo ya Amos Shuga anti yaliwa matamanyi kola content osogenda amavina kwandika kerinya nali Shuga tatwasamira Shuga twakola interview ngonya tattoo ya Amos erirudda wagijjeko kati nedde ekintu kyangu nnyo nyambadde ngoye bannayi jebbi Nonya tattoo wagijjeko eyo Musajja gwe Nonya tattoo oyagala nzijjako sat ayikane nkutukira bati mabega noolaba wonna nedda ene wagisangudde oyo muganda wange Sharif Mugenzi ne daddy wange tattoo ya Amos eri wagiwayina kuwadde bana sikwadde omubiri nsaba kunkebera kuyagala keberawa tattoo ndala je nina yino I have 11 tattoos on my body okay Amos eriwa nawe oli muntu mukulu Nonya ojukiro chakaseera wali munoyo munonga mwakera nebe nobo yimbira teke abalala bono bayita abantu naye ngayo mulabanga malayika nga muweereza bu message okumulina n'amanya ne by the way katika nkule Shalom ekintu ekiriwo ekirungi nayogedde namwe ku ssimu ekiriwo kyekyo but I no longer want to affiliate my brand with any other person's brand mubere bakaka munze nabagamba ndi waddembo okugwa mulaavu nemba kuba omuntu when we fall out nkomewo mbetondere wendeeta omulala naye mubasabule why don't you first heal kati nze nino wakati bakakuchi gwe achaye bakuchaye bonda abo bati basobola okunchawa gwe achaye high five nachaya awo ndi gumite kitala kuchawe twetonde Shuga fa balina okuchawa nedda kati lwakwakale waliwo ebintu ebisayagala kunnyonnyola wano kubanga njawulikika nga awolereza but the truth is kirungi nnyo nze by the way kati Nonya kyekisookera ddala okolazi Nonya omusajja nga mulekwa yes Nonya omusajja nga mulekwa nga talina muzadde talina baŋŋanda ye musajja gwe Nonya you know yeah Nonya omusajja kubanga sagala kuwulira nti ate mulamu wo yanyize ate kyo nyazaala wayogedde ebintu mu kamera nya mama nge nanyiga nyazaala wo era singa oba oyagala okwewangulira Shuga fuba okulaba nga abazadde tebaliiwo nga baafa oba obatte olyoka ojje ate otukwagana abazadde naye nga weebali
nja kuyambako tubawalani. Nja kuyambako tuwalana omuzaddewo. Yes. Njagala wala nayo ku muzadde. Boya kadde nga balina abazadde bakonga lusu. Tosobola kuddamu dating omusajja alina muzadde. Anti nze ngamba bugambi nti no bana mama wange ankubidde simu ne nkugamba tomanyi sikumanyi. Ne twawukana. Sikumanyi. Nkugambye saagala muntu alina muzadde. Sina gwe njogeddeko. Omusajja leyo yenna ng'olina ssente. Omanya abantu balowooza Nonya omusajja alina ssente mbola okuba nga ndi mwavu. No. I don't want to go with you on a date, then I drop you. No. Omusajja aba yeekaza. Abasajja b'ennaku zino bamanyi. Akubuuza ubaye eddawa. N'omugamba. Namuva ku date y'omusajja. N'omugamba ngenda munyonyo. Kale mujja kunsuulako wali ku papazi nedda bannaaye. Nedda. Sijja kusuulako. N'abasajja b'e Makindye nga bagezi. Abasajja b'e Makindye bawulidde. Akubuuza ubaye eddawa. Enkutidde. Amujja kundeka. How then for you guys to continue? By the way, twaligenza ffenna because I still want to talk to you. Then manchagala spending nange time mu Uber yange. Hey. Oba mu motoka yange. Hey. Rav. Kati ate bwe muddamu okundaba naye bantu bange nga siri supportive eri partner temunnenya. Okoyo okuzimba abasajja. Temunnenya nkoyo okuzimbira Uganda abasajja. Nino omusajja gwe nazimba omwana n'atwala omusajja omulungi. Kubanze nsooka ne nkuzimba okuva mu kisenge. Paka buli wamu. Ozimba otya omusajja? Nze singa ex wange mweryako. Oba ojja funa sex akyasinze obulungi. All nkuzimba from ndabika webakotya abaffe ani akubiwa. Bw'omufuna ate ng'agula kwatono. Zanda. Gandi mu kamera. Bw'ofuna omusajja ng'afuluuta ate. Ng'omulyamu okufuluuta ng'omufunye eddagala. Tubiyiga. Let me tell you, nze kankubuulire. Nze sisobola kubeera na musajja. Era nsobola beera na musajja ne batamwegomba. Naye muba mbadde temumwegomba. Okeera bukeezi ku makya ogamba naye bannaye n'alifunyeko kwoyo bba wa Shuga. Kubanga nze mba mmanyi. I think nina ekintu mu nze. I can teach you on how to carry yourself. Nze nsobola okwewayo Shalom if you're my partner. Nze nensalawo nembeera villain gobeere mulungi. Nze gwe n'obeera omubi. Nze nsabulwe. Nze bagambe ne bane ekino ekikazi. Bane ekikazi kibeerawo kitya. Bane kati oba abeera tane bba. Nze nensalawo mbeera ekikazi gwe ng'oli mulungi. Oyo nno yenze. Nze nsobola okubeera n'omusajja. N'otamutegeerako kintu kyonna kibi. Ng'omuzibirira. Anti nze kubanga nze ndi too sensitive. Okwogera ku Shalom yogera ku nze. Okyegere nze wegendereze. Okimanyi nti nno entalo ezasookera ddala ze nasooka okufuna ku social media nali nnwaniramu. Nga siina nawe binkwatirako naye ne nnyambala omuntu ne ngamba njafa naawe. Kyokka ate nze wanziramu n'ensirika. Bw'atuuka ng'ali ku nze. Okitegera kye ngamba. So for me, omuntu yenna yenna ng'olina ex wange olina omusajja omulungi. Okuva ku waliwo omusajja omu yagenda Canada. Kubanga yena muzimbira ddala ajjukira asooka n'agamba tazaala. Ng'anfunye olubuto. Kati yenda muzimba kuva na mu nseke. Kubanga ate we namala ozaala ne bazaako omwana wange, omwana awasingo wange oba emyezi oba ebiri oba esatu. Tolaba nga mba namuzimba kuva mu nseke. Namusumulula. I have a healing hand. Oyo gyali. Waliwo omu. Anti bali aba. Bana. Kati bonna mbabawadde nammwe kale mubeereko nabo. Wogwa azimba mu kuyimba. Omanyi waliwo abagamba bannange, omanyi nabeera ngaawo nendaba comment z'abantu. Wala interview gye twakola nga ntudde naawe. N'omuyimbi omu. Bagamba nti mbalwana. Wuliriza nkijjukira bulungi ne bagamba bulira omukazi wazibikidde omusajja. Wulira me when I'm with my partner, I know my partner's weakness. Manyi weaknesses ze zonna. Manyi nti partner wange talina composure. Asobola okwogera emotions ziclouding his judgment. Ate nze I studied public relations.
You can handle that. Okategedde omulimu gwange kwogera ne bagamba baneeta wa musajja w'ekitiibwa kati wuuyo wuuyo ombaddiza madde nsaba agenda omuwa ekitiibwa amutwala atandikiraawo wakona nenze abantu nga muyingira relationship z'abantu simanyanga ndi mukwano gwa musajja simanyi ndi muganda wa musajja simanyi ndi mukwano gwa mukazi simanyi ndi muganda wa mukazi simanga nze nzaala omukazi nze nzaala like those people who feel they have so much importance in people's relationships zenjakira lumu the next time I get a relationship omuntu nayingira relationship yange nja kugamba bba wange akuzine nga batasobola kulya otuleke. You're busy discussing us. Chokafa tubeera ffe nga tuli bwereere. Nasooka abeegaana okufaako obubi nagamba bannange nze oyo Shalom talina nze nabeegaana ddala wabula sagala balimba. Nze era nze we mwakolange nze naye mbagamba mazima nalabeko nga nnimba. Bye watukola. Nze walabeko nga Shuga watuswaza. Nali nkulimbyeko. Ne mwali mutabukidde va musana mugamba banenze abantu basirusiru sibamanyi. Chogamba lave kuunza. Mama nnyabo nze nkuti. Bwaba mulavu. Towabulwa. Era nze mukwano. Nze nsobola okugamba omusajja nti nze kati Shalom nga mukwano gwange atya. Kwanza nsobola beera mukwano gwa Shalom. Oyo atakunjagaliza tabeera atya mukwano gwange. Nenkwayiriza era banaye gwe toyagalwa. Ezamba expo bonna batukyawa dda. Balaba bakyawa basonyiwa. Ogwe. Nani nakola kyekyo ekyama. Anti ntuuka ne nkuyita my love. Mu bantu bonna abaakantu gwe nkola naye video. Shuga ogenda okunzisa. Era mukwano. Sibanjagala. Amanja sirina buzibu. Nze Shuga muganda wange. Nze navaayo Shalom when I introduced the kasiko ne bagamba. You people just temutegeera Shalom. Shalom, we have something in common by the way. We have issues with our attachments to people. We get attached too fast. Kati ngolaba nga naye wooli. Shiba nsonyiwa naye okera ku machano ga bannayi. Shiba bannayi wano kyasusse. Ffenna tudda wano. Nitugaba bannayi abakazi muli bantu babi. Naye omukazi ku bintu omusajja byakoledde byonna byonna. N'omusasula bw'oti n'abakazi tusiima. Ne nkugamba nti bannayi abakazi Sani yali mukazi nga mutuka mutono nnyo. Nga tonna akulya side ye. Twagala mujisa. Kati leka nkubuuze we wakolera story wali ofunye side. Ate nga njagaza ki? Nze oba kyali wange bwe nsanga mulwana tusoka kuba oli. Yenze nalina mukwano gwange bamuyita Namyalo. Bino live example. Namyalo Linda. Tuli mu bbala ku weevu nga weevu ekyaliwo. Twavanga ku wayi ne tujja. Munaye we tugenda ku weevu. Yalina itoba ya MC Katsi. Namyalo munaye ng'anywamu ku bubbiya ng'atabukira abatutudde emabega. Abateekako embeera. Kati tategeera ki kituuseewo. Jjukira nze nkuba. Nakuba omwana wa Bendi ate nanti nze kati kagambe kino nkuba nkimanyi sigenda fuluma. Security wejjo fulumya ggwe. Oba Shuga gwadde akuba omusajja. Kati ebintu ng'ebyo nze nkuba. Nze nkuba. Shuga osobola okuba omusajja. Singa aba nkubye. Nkuddiza n'enkunoza. Singa omusajja yeepampalika. Ne bw'ongamba bugambi nti nja kukuba. Nkusimula ekintu ekindi okumpi. Don't warn me owoninga ni gwe nkulabikira nga muwalawo. Okuba otyo you beat me yet you sex me. Are you stupid? Mba nja kukuba. Nkukuba n'enkuzaako n'ewammwe ne mbagamba mukubye lw'akamanyiiro. Bawo. N'omuvuga n'omuzza gwa maama mutanda omukomezza mba mukuba. Nkukuba. Nava Shuga nkola post yange bulungi. Nsobola okukuba nga nkukuba nsobola n'okulopa ku poliisi n'ekkubira ne ku poliisi. Ebiseera ebisinga bwe mba nakuba mpita poliisi. Mbuuza ensonga lwaki mpita poliisi. Lwaki? Saagala omanyi waliwo abantu nga bali dramatic omuntu asobola okwefumita ekiso n'agamba okimufumise. So I want them to witness nti just nakubye kiggo.
Omwami omukubanye police weri awo. We balaba nga kuba nnyo kati onyo scenario nagenda nempala mpe kikomera nga abapolisi tebanaba kiwalampa n'ennyingira. Ne kankubulira love kabinja kabafere. Nabaguddemu nze. Love ojukonga lusu, ojuwanda lusu. Ate bana li bulungi nga nkyayagala basajja babendi. Wali side chi? Nga ndi bulungi nga sina mutawana. Nga sina mutawana. Nga bantekako emmotoka, ne bampereza ssente. Banaye oyo daddy bansobola omwetondera bangambye yakutemu ne ku ssente. Oze mbasadi chiki? Bangambye nti oyo daddy yakuteyo ne ku ssente bansiremu mwetondera. Omutegedde? Twetonde. Ana yayasa amasobola okunja Samira nagamba wali olowooza ki? Tudde twetonde. Shuga. Nayita amakasuku. Twetondera omusajja. Tumwetondere atusonyiwe ofuke side chick. Anko kuku nyambo nzizeyo gye wanzija. Ate gye adwalaga. Kyeki atuusewo. Bannaye nkugambye. Abantu abeetoolodde omukulu bamunnemeza. Ate nze sijja kubeera ku ekyo kimu. Because let me tell you what, kati kino ngenda kyogerera no sigenda kyogerera walala. Me and the man have a relationship. We both love each other. Naye waliwo wootuuka n'ogamba newankubadde nkwagala. Wadde naawe onjagala. Ekimala kikola ki? Kimala. Seza mwe relationship ya abantu abeetoolodde omwami emikwano egyo. Si mikwano naye bantu. Anti abantu mikwano nganda bikibi kyawo bayimbi. Beera nnyo ku nganda. Talina bayimbi banne. Mukwano gwa bba wange yenze. Kale nno kasese. Walayi mukwano gwa bba wange abadde nze ne manager we. Bantu aba? Babiri. Era bambi ye manager agezezzaako kyasobola. Muleme kwawukana. Naffe ne tugezaako. Toyogera bye ngenda kulaga. Tusobola kuddamu kukolaganya nga temuli bya nganda. Wekiriba kituusewo inshallah. Eno sawa mmeka? Kati katulinde. Singa gamba abenganda mbamaze oddayo. Sagala mu separating kuba nganda ze. But abenganda nabo bakwema akafaananyi baba baliagadde relationship zaabwe zibeerenga eno weeri. Nga omuntu takkirize. A relationship is a relationship for two people, not a community project. Thank you very much. And then I want to tell men out there, your family is the family you're building. Kati gwe family yo si ey'abazadde bo baganda bo. Hapana. Family ye Shiba ne mami Jeneje n'abanaddakaawo. Your family yo. If you can never defend your family, you failed as a man. Okitegedde? Inze bwe nnaba nfunye obudde nze lwakuba kati ndabika oba bagita healing process bagiyita depression. Oba oli mu dinayo yaweddewo tennaggwawo akyanjagala tukyeyagala. Ekyokweyagala kyo tukyaliwo nedda mukwano yo nanyiga ntamidde n'engisuula. Nagisuula eyo waba DT Ranks producer akolera ku wasuula empeta nfe gye na streaminga ku YouTube Shalom 256. Amazima matuufu ago no gage mazima. Nga mwampa ne $5 mu live yammwe. Amazima matuufu obusungu obungi. I went to drink off my stress. Nenkwata empeta nali waba DT Ranks producer ku Safe Sound. Nenkwata empeta n'engisuula. Bwe twali tugezezaako tereera. Simanyi abakyali mu nteeka bali mu replacinga mpeta eyo. Omukulu yali agenda gi replacinga. Simanyi abakyali mu ntegeka. Mwali wayembaka mbamu kusaba toggwawo. Kijooga ekiwala ekyo. Ndozo jja Nonya akusasula mukwano wamusasudde. Tomuwa. Ali kayimba kasombo. Akayimba kakunyumira nnyo akatoggwawo. Ani akayimba? Bamuyitaani? Nani? Mr. Amos, Mr. Black. Obagala nnyo nnyo. Wano Mr. Jukira wano tuli mbagave. Obagala nnyo nnyo. Mune bayawukanye. Nange nkikoze. Mune byaganye. Omwana face wekyukidde. Na Shuga yavuddeyo. Kikulumye nga gwabadde abaagala. Black family.
Etina kenda kapya ku YouTube Black Shuga 256. Black Shuga Music. Twafunye management. Chero mwachi fena feva 256. Uganda. Oba twekwana. Ati nange ndagala kuongereza ko. Omusiru agenda sala kokka. Nja ku reporting cha account kyo. Kati nze njagala nze nno munnaye kati nako zino omuntu wamanyira account ye njitwala era nina gye ntwala. Tutwala yajo Uganda. Teyina mugaso ne wenji mulekera tejja mukubira hit. Teyina. Nah. By the way, Joey, kola chintu chimu go to studio and sing, but also first get a vocalist. Ekirungi Nicola mukwano gwa kuyigiriza okuyimba oba Nonya ku John K the writer, learn how to sing, go and do good music. Ne fano muwandisi. Choka yana nange. Mukwano gwe. Yali. Fano mukwano gwa Joe. Yali kireke. Oli yamuwange nyimba za bwerere ono namulangira akakola. Oli namuwajjajjawe namugamba tuddangamu okumanyira gwe kajjowe mu Bugumba. Nejjo bino naye ayina amaanyi. Ku mubiri gwo gonna you only have a head. Naye you talk as if you have a body. Omuntu lumu ajja kukuba oluyo obulewo ng'abachwezi. Teweesasirako yadde. Omanyi bana babeeranga ne special cases ku ssomero naye nga tasirika. Yakola emisango. Faba ne fujja gwado. Gwaleekaana gwe basanga mu ddomu wakapolinga. N'ogamba wa asima okapolinga biki bagenda kumenya omutima ozirike otandike. Naye kati nabengalo. Manyi watwaza mu kamera ng'oli wakasuku. Okay. No, nice abaswaza if you listen to my words nabagamba the heart wants what it wants. Ngomutima. Does the heart still want what it wants? Omutima gwange negoba gwagala negoba tegwagala omukulu namulese. Wakkiriza. Nakkiriza abeere ne family. Gye bujja maaso family weena amanya nti si family no wajja si individuals. Era si yonna kubanga ninayo abantu abogerezeganya nange. Naye waliwo akabinja. Koye kana bakatuse ne kakkiriza nti no relationship y'omuntu bagiwa ekitiibwa kubanga ekyamazima by the way mutabani wa mwanjagala ate nange mwaga. Ge mazima nagali mu kiwulidde oba mwagala ate mwagala akola cha mwemala bya mbulago oli omwana tasawa kubeerawo wessiri naye mubalekedde mulawo bamusobola omusigaza just muba wadde mulawo bamusobola omusigaza oli omwana tasawa kubeerawo wessiri wallahi gwe maanyi ge si kyekyo wali obaddeko n'omuntu n'owulira nga kano ke bagamba nti bamukupimako kati yoyo mwetuuka nate wajjako tatuye bali twagira nate wajijjeko zasoko zeko tatuye anxiety tatu abagwe tononyeza bulungi naye kati senga agamba kale family enjirese njagala bbe naawe onombeererawo sagala gireke message akwagala nange mwagala naye sagala aleke family njagala family eve ku relationship ye oba dini yaki omanyi musiraamu ate nze ndi muki oli musiraamu Nansi ndaba nono Nansi si Nansi abeera musiraamu mukwano giro ddaawo omusajja yakusabye kyokka n'akukyawa asi musajja yansiramude buza Zubeda oba buza ffe oba buza bali bagenzeko ewaffe. I'm just not a practicing Muslim. I'm like you. Manna. Omoga bamboziza kyaki. Yeah, I'm just not a practicing Muslim. You are Muslim, but you are not a practicing Muslim. Sagala kajanja ako mbusimanyanga ejjana mama mundeke. Abantu bane. No. Omuntu agenda olaba omuntu ajana agamba bane Shuga kubina bya have you realized by the way ndwawo ndoza leero ate bakuba nkuti aida ndi sodali eswawo mu yonna sina lunaku mbadde nyambadde lugoye lumpi ngalulaga omubiri gwange kinonyerezeeko okusiba osibye nedda sisobola eddiini yagala mulamu tosibye nesisobola obadde osibulula okusibulula nsibulula tukirungi ya naye okusiba ko omwami abadde asiba mwami yasiibako nekituuka nekigaana solo siba ng'osula nange jukira tokkirizibwa kwegatta mu kisibo temuli bawoowe it was a proposal it was not a nikah and we had prepared kati simanyi kati engoye zaffe ez'okujja bridals tugenda zikola tutya because n'abanya photoshoot zammwe anti that was a gown fitting kati embaka tugajuka kati gajulako
Daddy kamalo basootinga bategeere nti woli ate banaye nakomawo nsobola omubaagalira nekyenjaga kuba kati omwami alinaku obusungu alowooza I can't beat it too. Bambi leka nkubuulire kino amazima matuufu. Bambi Amos ani Shalom takwinaako buzibu, not at all. He's just a good friend to me. Ate mikwano gyange gyonna wenzira we baddage mazima namatuufu agali okubanga nange mbulamu bwabwe we mudda we nkola ki Katonda yabadde mwene nsonga. But if things get right, inshallah, you only need miss the light when it's burn low. Lwakuba nti no omanya buzibu buli mu bino ebintu ebyogamba nti no kamwe space yetereze. Si ayinza yetereze. Era I told him because we talked. Nimugamba, I hope I'll be available by the time you make up your mind. Yeah. So the earlier the better. Naye okyamwagala. Okiraba mwana w'olugave. Amosi tabaza obusongo obwo bunafunafu obwo. Mwadde mutambula bulungi, you're looking good. Career wise mutambula bulungi. Bukimu kiri okay. Tuna music mpya Black Sugar Music ku YouTube, genda ko Black Sugar Music. Twawezeza wanuke mu lunaku lumu. Bana emwebale twagala. Yeah. Anayi nga ntambula bulala oba ntegekerewo concert ntandikira nanti wano ku Papa's. Wakoze eyo channel yo sinka kafunye kadde. Eyo mpya katukuzimbe nawe okyewunji. Ewezeza ebisatu oba ebina around yawo. Twakubidde simuno gato yimbangako. Kati konga okubidde kulanga. Anti kubanga kati olaba just wakoye ebintu sagala byogera sawa zino, but I don't have rights of that song. Kati ngambe nti anti-rangi. Asobola ogamba omuntu omulala yajja n'ayimba part ne bamutuma Black Sugar. Lwakuba nti wekinaba kituuseewo then copyright ejja kuba ebiyingiramu. But I don't have rights of that song. I don't have nothing. Chovola ku YouTube yangu olabako luyimba lutya. Yeah. Naye kati simanyi twabadde tulinayo oluyimba tulinayo ennyimba yanga Eza. Kati simanyi tebageni oba simanyi. Bagenda kwa Joyland kolabo. Bakumala akajanja. Tasobola temusina. Mukwano. Omusajja atanina kutwala atakupowa. Tasobola. Omuntu Shalom oyirangala ku size y'abasajja 005. Chova mutaka mu kichupa nga. Akola kachogendo ba. Chinsanyisiza ba. Ya chikwa yako yasamira muri. 105 2719. Oyina gambe bati. Ono oyiro. Yakola ku size y'abachi? Y'abasajja. Ya negwe. Anacha kujukiza. Gwe. Kadire kambuze omuntu atuka nenkana bwati. N'okusingawo. Sema mtu yako nekana eno kalinga ke kafujja. Ana. Ale kuzo 05 2719. Ono 5 rounds and above. Mutaka oboti anyumya ali bwati. Abasajja okubakamu tweddamu soka kuba nakubeera soka zanya nako ono akuyamba nnyo. Shalom Power nakweza ku masturbation na money election. Chimanyi ne inches zezo. Gwe simanya wapima kunanka. Kikulaga kyogendo beera. You can't imagine. Tonsibulula mwana wange. Shuga sibuza abantu aba tuve wano tunyuke. Abagala music wo. Abagala music wange aliko Black Sugar Music and ali ku YouTube olimba renino lupya na luyimbye ne Lati Wizi. A producer featured bamwita Big Devi. Eyalu masterinze bamwita Atin Pro on the beat. Extra Nation. The writer yabadde Lati Wizi. The video is going to be by Virtual Media. Era Ziga Fix yaliko kifaananyi. Akayimba kalungi nnyo mwe bali kalaga mukwano already challenge zaweze 10. That's nice, thank you in one day. So mweyongera okundaga omukwano. Wampidde nga nnyimba. Imba mtulira. Mboboke, I'm okay. Morning pill therapy. With you, babe, I'm steady. My morning pill therapy. Mbakanyama baba wana kuvimba nayo wange ntama. Ntuse na kukola roimba mugambe ntintawa. Holiday for you. Me and you tukole ebintu wagamanyi genina amatu otulote tujo byonna mpayo walai kasito salawo with your mind for
connections etulina strong tie nkutwalirayo fly Dubai kana yimba okay I'm okay morning pill therapy with you babe I'm steady my morning pill therapy yeah kangu kakwata so genda ninze challenge Shalom egenda kujja essawa yonna mubere bulungi negwe nina amaanyi inze bannakantu makosa challenge kubwerere tosotaga kuli abwerere nenga by the way kanebaze bannakantu bambi mwebale kubera mikwano jange balungi wonna we wensese tukambwe nti nembaleka temunnenyaze wengwa mulavu nsiri wala but I want to thank you Shalom I want to thank Faye by the way Faye by the way I want to declare to the Faye is my best friend yeah amaze banga denenga fake friend wange kati mbagambye nti best friend wange Faye simanyi oba ye ndi best friend we naye nze best friend wange kwa nacho that's also another case oshitegera mami beda we bali kubeerawo bali mujjeka mami beda mwabali bali mujjeko mimi okay mami mimi we bali kubeera mzadde mulungi anko biko we bali kubeerawo anko omwami wange Keisuku kati abakyali mwami wange until further notice omwami wange Keisuku baby Keisuku thank you so much Caroline Makabane bannakantu bangi Frank Antambi okuleka MC Meya ya mwebaza MC Meya namuwulidde ng'agamba ng'alinze nze mwetone MC Meya sigenda kwetondera nabagambe ensonga yange okiwulya ne mbagamba let me tell you it's not like I nali ngamba nti mulimba oba muli babinnyo baki and all that but I felt like mwali ninze kati nga bwe nkyogeddeko nammwe ne mukyogerako but all in all mbagala nnyo era wenzi paka kuwulira bubi yeah bye bye